Ekifananyi ky'olunaku kyekifaananyi ky'olaba. President Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ne guild president owa Makerere University, mutabani wa chairman Nyanzi, ate era nga mutabani wa Bobi Wine in that line. Olunaku olwaleero tulakalira tukatambuza empola mpola abamu mumanyi ogenda maaso olw'okuba nti nno muwa by'abalala. Kale olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okuba nga afuna ekifaananyi ne guild president wa Makerere University, wabula nga ate ono ye mutabani wa chairman Nyanzi ne Bobi Wine. Kati ekifaananyi kino bangi batandise okuba nga bakyogerera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi oluvannyuma lw'okuba nga ekifaananyi kino kimaze okufuluma. Kale kati bonna abali mu kwogera ku kifaananyi kino ekya President Museveni ng'atudde ne mutabani wa chairman Nyanzi, ate era abeera mutabani wa Bobi Wine mu buufu obwo, oba abeera nephew. Kale mu buufu obwo bangi aboogera ku kifaananyi kya President Museveni ng'ali ne mutabani wa chairman Nyanzi era wa Bobi Wine tebagenda maaso na kubanga balambulula obutuufu bwakyo. Bitandise bitya? Ekifaananyi kino kizze kitya okubanga kibaawo ng'ate abamu batandise kubanga beecwacwana? Kale katugende mu bujjuvu bwakyo. Ekifaananyi kino ekikubiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Apuli omwaka 2025 kibadde ekifaananyi ekijjuddemu abakulembeze ku ssettendekero ya Makerere University, ate era wamu n'abo abali mu bya research and innovations mu buufu obumu oba obulala. President Museveni olunaku olwaleero abadde yayitiddwa okujja okubeerawo nga baggulawo gye wandiise a research and innovations week ku Makerere University. Ojja kujjukira nti bano nno abayina ne Makerere University Research and Innovation Fund mu buufu obufaananako bwebutyo egenda maaso n'okuba nga etembeeta abo bakola ebya research n'ebiyiiye mu ssettendekero eya Makerere University. So nabwe ekito kibadde kya bugunjufu oba kibadde kya bwetaavu nnyo President Museveni okubanga atandululako ebigere okuva mu State House agenda maaso n'okuba nga atuuka e Makerere aggulewo wiiki eno mu butongole oba agende maaso n'okuba nga agironkinga, ate era mukadde keekamu abeeko obugambo bwagende maaso n'okuba nga asuula abayizi aba ssettendekero eya Makerere University. Kati President Museveni waatuuse ku ssettendekero lino mutabani wa chairman Nyanzi ate era nga mutabani wa Bobi Wine yabadde alina okuba omu ku bamwaniriza. Yes, ng'etteeka oba protocol egobererwa mutabani wa Bobi Wine era mutabani wa chairman Nyanzi yabadde alina okuba omu ku baaniriza President Museveni ku ssettendekero ey'e Makerere. In fact abadde musaale nnyo mu kubeera ng'ayaniriza president w'eggwanga. Lwaki? Olw'ensonga nti mutabani wa chairman Nyanzi era wa Bobi Wine ye guild president owa Makerere University. Kati President Museveni abadde tasobola kubanga ajja ku ssettendekero lino ate nga guild president taliiwo. Atali nti mulwadde, atali nti naayinako obuzibu obw'amaanyi obumulemesa okubaawo, kubanga nga ye guild president egyo gye gimu ku mirimu gy'alina okukola. Kale tusooke tugende mu bubaka bwa President Museveni then tujja kuddayo ku kiri. President Museveni waabadde atuuse ku gye nkugambyeko gye babaddeko emanyiddwa nga Research and Innovations Week, ebadde nga speech ye agambye nti the argument for paying scientists better is not that arts are unimportant, but that we must survive
I am an artist person too. I can quote Shakespeare, but Shakespeare cannot heal diseases. Bigambo bibadde bya President Museveni wabadde atuuse Makerere ng'agamba nti abantu okubeera nga bateekawo kunenengana buli kaseera nti bannasayansi balina kusasulwa bulungi okusinga kuba art. Ekyo tekitegeeza nti aba art si balungi oba nti bye bakola si birungi oba okitegeera. Naye agamba nti ye nga President Museveni naye musajja wa art nnyo era asobola okuvaayo nayogera obugambo obwo obuwandiikibwa mu ngero simanya buno bu Shakespeare. Nagamba nti naye ate engero za Shakespeare tezisobola kubanga ziyamba muntu kuwona. Ekitegeeza abadde annyonnyola nnyo nti bannasayansi ba mugaso ekitenkanika. Kale tuveeyo eyo. So gye bikkidde nga President Yoweri Kaguta Museveni alina okuba nga atuula ne yeekubisa ekifaananyi na bonna abakulu abatwala Makerere University n'okuviira ddala ku guild yennyini. Kati awo nga guild president talina kyakukola oba okusalawo wabula alina okuba nga atwala ekifaananyi. Wabula ekifaananyi kino mutabani wa Bobi Wine era mutabani wa Chairman Nyanzi abadde munyiivu nnyo nga taseka yadde okutaako kuli nnyo kati ni wette. Omusajja abadde taseka abadde mukambwe nnyo mu kifaananyi kino. Leka nkuterewo ekifaananyi omulaba omusajja abadde mukambwe ekitenkanika nga tabasigadde bonna babadde basimayiringa. Kati abamu ne bagamba yeekyo olaze ekibuli awaman tusekaseka. Wabula ate nga abantu abagoberera Gayono ekituufu kiri nti si musajja aseka. Gayono by the way amanya ge abatamumanyi bulungi guild president wa Makerere University nga mutabani wa Chairman Nyanzi ne Bobi Wine. Ojja kujukira nti Bobi Wine family yaabwe ye yaba Sentamu. So Gayono amanya ge ye Churchill Sentamu James. Kale kati katusooka tugende wa mwana mulenzi ono olukuŋŋaana luno oluwedde. Sentamu Churchill mutabani wa Bobi Wine ne Chairman Nyanzi kyakoze agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X tataddeyo kifaananyi kye bamukubye na President Museveni. Okawulidde bulungi ekifaananyi kye bamukubye ne President Museveni takitaddeeyo. Rather akoze obuwandiike obubadde bunnyonnyola byonna ebibaddewo wabula akutte ekifaananyi ng'alina omwana omuwala omulala gw'ataddeyo era ne mu kifaananyi ekyo omwana muwala oyo n'amwogerako. Agambye bw'ati: attending the launch of the Research and Innovations Week at Makerere with a friend of mine. Nti neetabye mu kulaunchinga Research ne Innovation Week oba wiiki ey'okuyiiya n'okunoonyereza wali mu ssettendekero e Makerere ne mukwano gwange. Mukwano gwe katumusembeze tumulabe ke kaana kawala kano kaabadde nako. So ekifaananyi kye bamukubira president ataddeyo ng'alina mwana muwala ono n'agamba nti mbaddewo kale olunaku olwaleero kyo kyekituufu naye mbaddewo ko ne mukwano gwange ono gwe mulaba mbaddewo ko ne kakwano kange kano twazze ne tubeerawo ku mukolo guno ogende maaso okuba nga tuguweesa ekitiibwa nga nze guild president wa Makerere University. Agenze maaso okuba nga annyonnyola bw'ati: we appreciate the MOOC RIF for good work but equally advocate that students get even more representation and engagement in these ventures we build for the future. So mwana mulenzi ono n'agamba nti basiima nnyo Makerere University Research and Innovations Fund. Ekitavu ekyo ekiteeka ensimbi mu research wano nawali n'ebiyiye Makerere. Agamba nti bakisiima nnyo olw'omulimu omulungi gwe bakola wabula agamba nti but equally advocate that students get even more representation. N'asaba nti at least babakkirize abayizi bongere okuba nga bafuna okulabwa n'okuba nga baweebwa omwaganya ogenda maaso n'okuba nga beenyigira mu bintu bino eby'enjawulo. N'agamba nti bazimba ku lwa future ennungi. Kale tugende butereevu wa mwana mulenzi ono nkugambye nga woomulaba we ekyo ekifaananyi
kya lunaku lulala. Gayo ono tasekaaseka. Kana badde bagamba nti yeekubiza ekifaananyi ne president nga taseka, ebyo byandiba ebigambo byammwe. Ekituufu kiri nti kizibu nnyo okulaba simayo lya mwana mulenzi Ssentamu. Badde mugamba nti mwana mulenzi ono afubutuka mu famire y'aba Ssentamu. Awo tuba twogera ku Kyagulanyi Robert Ssentamu, that is Bobi Wine. Ne twogera ku chairman Nyanzi Ssentamu naye mu buufu obwo. Olunaku luno lwolaba mu kifaananyi lwe lunaku mwana mulenzi Churchill Ssentamu James lwe yagenda mu maaso n'okubanga alayira. Ate nno olowooza yalayidde ki? Olowooza yalayidde ddi? Mwana mulenzi ono obufuzi tannabumalako bbanga. Yakafuuka guild president wa Makerere University. Era nga mwana mulenzi ono okuva mu famire y'aba Ssentamu amanyiddwa nga Ssentamu Churchill James. Njagala okutegeeza nti ye guild president ow'ekyenda mu omu owa Makerere University. Yes. So, omusaayi gw'aba Ssentamu ogw'okubeera nti abasajja n'abakazi bakulembeze gumutambuliramu era gumulimu butereevu nnyo. So, omusajja ayagala ennyo okulaba nti atakabana ku lw'abavubuka. Era ebiseera ebisinga bw'owuliriza statements ze zajja akola here and there, omusajja ayogera nnyo. Okay, kale tujja kuddayo omusajja oyo. Kati ekifaananyi kino kyolaba, ndowooza lwe luno olunaku mwana mulenzi oyo bwe yalabwako mu kifaananyi nga musanyufu. Mwana mulenzi ono wamala okuwangula obwa president bwa Makerere, obwa guild president e Makerere, yagenda maaso n'okubanga yeekubya ekifaananyi ne famire ye. That is the father, chairman Nyanzi. Musajja musanyufu nnyo nnyini ddala, wamu ne maama nga bw'obalaba awo. Essanyu katono libatte nga mutabani waabwe agenze maaso n'okubanga afuuka guild president. Njagala okutegeeza nti omwana mulenzi ono obwa guild president tannabuwezaako mwezi. Okawulidde bulungi? Mutabani wa chairman Nyanzi ate era nga Bobi Wine naye aba amuyita taata, tannaba kubanga aweza mwezi mulamba ku bwa president wa Makerere Ssentamu Churchill omukulu gwogera maaso n'okuba nti olaba, wabula nga obuvunaanyizibwa bwagenze maaso n'okuba nga yeetika okuba nti nno atwala Makerere mu maaso, ddala buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Era nga kye kiseera ogenda maaso n'okuba nti omusaayi gw'aba Ssentamu gwongera okuba nga gumutambuliramu, agenda maaso n'okuba nga representinga mu buufu obufaananako bwe butyo. So olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa polokoto. Abangi ekifaananyi kiri kigenze maaso n'okuba nga kibasanyusa, ate abamu nga bagamba nedda naawe tosobola kwekuba ekifaananyi kifaananako bwekityo. Wano mbadde nkugamba nti yali ne famire ye, era chairman Nyanzi in fact yali musajja musanyufu nnyo. Oluvannyuma lwa mutabani we ogenda maaso n'okuba nga emerging out victorious n'okubeera nti atwala entebe ey'obwa guild president. So mwana mulenzi ono obwa president yakabumalako weeks 2 zokka. So awinza ogamba nti eno ze zimu ku occasion zasoose okubeerako nga guild president. Occasion gyabaddeko olunaku olwaleero ne president Museveni. Mwana mulenzi ono ze zimu ku occasion zasookedde ddala okubeerako nga guild president mu kitiibwa ekyo. So abo nno be ba Ssentamu, chairman Nyanzi, maama wamu ne Ssentamu Churchill James, guild president Makerere University. Ejokuna Farms Company Limited. Bano bakwaluliza obukoko ne bakuguza obukoko okuva ku bw'olunaku olumu okuviira paka ku nkoko ezikulidde ddala
basangibwa Ntinda okumpi ne Victoria Church era maaso okubanga obatuukako tojja kwejjusa abasiddyo omusunsuzi agaliwo ye YouTube channel kwotuuse era bw'ogisubscribingako n'olikinga video amazima tojja kwejjusa kuba ojja kufuna videos endala eziringa eno nnyingi nnyo nnyini ddala. Thank you so much.